The blue are 61. In addition to what you have got, how many? 61. The blue. 61. Let's go by yellow. Yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yellow, blue, I have it. Blue? We are all adding. The green. 1, 2, 3, no, your mommy now will come and sign because you are there. Oh, you are there. You come and sign. You come and sign. You are supposed to know what is taken from your place. That's why we want them to witness. We want more than one witness. We want them to witness and sign. Because there was that gentleman was there. Was that I want to find you're clearly noted what you are taking. I can assure you, whatever not to do goes back. Just talk with them. Just what I wanted to know, Things which are not related. That's the like essence. A t-shirt. No, that's the essence of recording.
the essence of recording And counting. and counting whatever. What is challenging to you? What is being signed before they are taking? No, he's not made with a copy. But do you know what is outside there? The officers have refused to sign. Why? Because if you are the one registering everything, you have also to That's why we are here. Whoever is here was not picked from the street. I know. So don't worry. It's on camera. It's And also what I want to But why are we The search is done. The search is done. Is there anything bad has been done here? How we just append our signature? No, the signature was pending here. We have counted this. Then kaja ba camera muje no munda. Mabanga bali kulinga camera jona muje no munda. Now you are setting the camera. Whatever color camera now, it's about You have any copy? I'm fine because first time me I handle this. No, you are going. You are going. You have to. You are going. Another day. Because I'm a witness on this. So what am I witnessing now? What was the cause of this search? No, we are not going to delay here. maybe let me come. Just a minute. Why fana nyisoke muje. I want a brief group. okay, thank you. This is place of search. It is a successful place of search. No, it's not making a lot I want to of sign noise. for it. Simple. She's clear, she wants to sign for From you. my office, I just need to sign a search warrant from the From Chaguani's the office. president's office. So I want a search warrant to sign that you've taken my DVR. That's all I want. Detective S. It is not recorded anywhere. It's That's not why I want to recorded sign for anywhere. Yeah, they can't take it. it. If it's You not cannot take it if recorded. it's not recorded anywhere. Yogera nnyo tuwulire. Yogera tuwulire. Wankogamba mukwalo I'm making noise. Bakyala tebabanga badde nayo. She's finishing up this side. Come. Yes. I'm here. Yeah, let her come. You guys, let us. Oh, yeah, we are. You can't make it. Please. Stand in distance. Where you get Me around or no? You said you are working on the camera. Even has you did a lot today. What is happening? That's why Yes. That's why you want to list everyone. For your information.
They are driving out? It's okay. We shall handle them. Asigala kukwatira afaani opakira ebyange obitwale nga nkukwatidde ate okubitima You want to start fighting me now? What is my Let us have.
Bano nga tebannaba kuva okusoka confirming order from above. Mubasoka nyemu. Mubakangemu.
Ora ekyaddo tebasobola okugenda ne bagiragira naye just kwekwasa engoye zaffe netuzikuyira yakatuuka This is not what the fix what they are discussing. Sandra, do you have a You job? have seen it the other side. No. You know, this is our private communication. Again, you want to Am I in your discussion? just go like this. Why are you chasing me? Are you here to give me what I'm supposed to cover? Sandra, do your job, I'm doing my job. I'm not covering your... But this is our private communication. Am I covering your discussion? What do you want from me? Haina magezi na hayo. Weteke mu mbeera gy'ali. Udure muzigize ono mukomanda wanajya bayita mugende. Singa obeera ggwe ki ky'oyinza okufuna bulamu bwa musajja munno ki ky'oyinza okupasiinga jasi okwogerako ne mukama wamwe kyogumekise lwanyina mwe muli ku mulimu nate musobotuma olukusa nekyogera muyekka n'agenda social media why if you can escort him to the nearby clinic wallahi baba jobba ku bangala bantu
Bachari, wali baba control. Kebera amukola be yapande. Wate twinza tamaki kino bati. No yenyini alinye yake be. Endo kimbaga wonye. Linyo kebera mbaga. Wate we kuti. Wate mbe ko. Taking. Bana ngewa kwa. Why do mwana wa? When I went vayo. Come and drive the car and go. Pale waisanga omusiko. Afande waisanga omubanga. Oli muntu naye mama. Ihora yali jeno nga yambala manya go bupankso obo nawe. Vale, Ronnie, gara oke pia. Gara oke. Gara zero. Katu bia leo gara oke.
kulabye Okay, mulungi atugobera ku Ghetto TV. Oludda olwo lwolaba side eyo ye police emaze kubanga ewamba buli kimu naddala nnyo okuli ebyambalo, masks, okuli t-shirts, okuli buli kimu nga bw'otunula tractor eri eyakavaawo yetute buli kimu kyonna ekijja munda. Batwaliddemu drive econtrollinga kamera za wano ne batwala ebyambalo okuli t-shirts, enkofiira, masks, saako mujjukira ne yellow t-shirts ezaaleetebwa abaana ba yellow bwe baali bacrossinga badda mu people power, nazo bazitwaliddemu. N'emmotoka eyo nayo gy'olaba nayo erimu ku ezo materials ze batute. Then bw'otunuulira oludda n'oludda, poliisi kyesoose kukola kuggala makubo okulaba nti beetangira obaolyawo obuvuyo obuyinza okuddira oluvannyuma lwa kino. So yembeera eyo nga bw'obalaba bagadde enguudo zonna bagezaako kubanga withdrawinga mpola mpola, bawithdrawinga mpola mpola, naye they were challenged cause bazze basuubirawo akavuyo. Tiimu yonna nga bwezze okuggyako abatonotono abasangiddwa wabweru wa geeti eno abakoseddwa naye nga babadde munda wano teri n'omu akubiddwako luyi, teri n'omu gwe bakubye luyi, ate bo nga babadde balowooza si bwe kibadde, kuba badde balowooza nti boolyawo kuyinza kuba okulwanagana, kuyinza okuba okusika omuguwa ekikyalabiddwawo mu kaseera kano. Kino nno kigenze mu byafaayo nakyo ng'ensi eraba bawambye buli kimu, ng'ensi eraba military police, poliisi yaffe eya bulijjo saako n'amagye. Bw'otunula eri waggulu eri nayo amagye gazinzeeyo, saako ne LDU bo bali bitundu ebyeno, wabula ababadde ku ofiisi eza chairman Nyanza eri bo batwaliddwa. Security eri gulugulu, military yo ekyasigadde poliisi yegenda withdrawing, yo military ekyaliwo nnyo. Bw'otunula eri engulu, military yo egenda ati yeyongera okuba nga eyiwa mu kifo kino. Police battalion ezisooka zivuddewo, naye abamilitary bo bakyagenda maaso okuba nga bajja mu kifo kino. Otunulira embeera eyo, omulungi atugobera ku Ghetto TV. Military ekyagenda mu maaso okuba nga eyiwa mu kifo kino. Embeera eyo nabo balinga aba withdrawinga bagenda bagoberera engoye ziri military kabangalizaayo. Sofa tulabako 5 military police cars ze ziriwo mu kaseera kano. LDU ne military bo bagenda LDU ne military they are taking positions. Tetumanyi oba bakyalina omulimu omulala gwe bakola mu kitundu kino, tetumanyi oba nabo bali mu kuvaawo. Embeera eyo embeera eyo nga bw'olaba gulu ne wansi military bakutte emmundu n'obuggo. Teri n'omu gwe baakutteko nga bwe kibadde kisuubirwa, newankubadde bazze beeswanta okubaako gwe bakuba nga balowooza nti embeera eyinza okuba nga eva mu nteeko, naye tusobola kugamba nti bwe guba mupiira poliisi beewanguddwa. Bw'otunula engulu, oh my god, you can't believe tosobola kukkiriza ekigenda mu maaso.
tosobola kukkiriza ekigenda mu maaso. Police side and side, they have deployed everywhere. Side and side, side and side. Kale materira kamera wadi. Terira chichi. Embeera bali mukutuuka naye batujja. Embeera eri ku headquarters za National Unity Platform. Embeera kino kye bakola tosobola kukinyonyola muntu ataliiwo. Badde eno neeno tetumanyi kiki kye bakola, balinga aba withdrawinga bwe beetooloola. Basezeeko eki poliisi oluvannyuma lw'okuvaawo ate badiployinze buto military police. Nogwe oyinza kulowooza nti ba withdrawinze naye bongera bwongezi maanyi. Oyinza kulowooza nti ba withdrawinze naye ate bongera bwongezi ku deployinga. Bongera bwongezi ku deployinga. Military takings over office za chairman Nyanzi waggulu wali. Ku Ghetto TV ko osobola kusanga kino amawulire tugakuwanga bwe gali, tetusobola kweditingamu. Tugakuwanga bwe gali, tetusobola kweditingamu. Tugakuwanga bwe gali. Police oluguudo erusazeeko oluyi n'eluyi. Oluguudo erusazeeko oluyi n'oluyi saako ne military. Police obalaba bali alert. They are just ready for anything. Naye olunaku olwaleero nsubira police batekifunyeemu olw'ensonga nti batera kwagala awali akavuyo. N'olunaku olwaleero they have challenged them. Abazze basuubira okukolesa tear gas teri n'ekimu kye bakolesezza. Bino nno bye bifuula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ew'enjawulo nti yagamba abantu be bangi bazze bamuyeeya naddala nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba nti akolesa ddembe tasaa kumalako ne Mwami Museveni. But he has proven nti asobola kukolesa mu mwana bigambo bye okutawanya gavumenti ya Mwami Museveni emaze emyaka 35 n'omusobyo nga tabaddiza jjinja lyonna, nga talwanye nabo. Asobodde okubabuza otulo nga talina gwakasukidde jjinja. Nkugambye ebigambo bye bisembyeyo abagambye ke bayingidde mu geeti nze ndowooza kambulewo. Bwatyo n'abulawo. Bazze basuubira nti wayinza okubeera Brade naye tebayina n'omu gwe basanze ng'ali violent. Essaawa eno nabo what I can say they are just challenged n'embeera egenda mu maaso wano. You can't imagine. You can't imagine. Embeera eriwo ku Ghetto TV kokka kwosanga bino
Police esazeeko oluyi n'oluyi wano ku headquarters evuddewo naye oluguudo olukkirira wano erusazeeko waggulu ne mu maaso. Oluguudo luno erusazeeko waggulu ne mu maaso. Yembeera eri ku Ghetto TV atuuliriza ebitongole ebya poliisi bibadde bingi, mubaddemu military police, ku Ghetto TV koli live and clear. Embeera bwetyo bweri, oluguudo batusazeeko wali gwamanyi ku bizimbe bya chairman Nyanzi, ate ne ku ludda luli gwe amanyi ku Bukoto Heights Apartments basaliddewo wakati awo. Yembeera